Of course comedy ebintu bitusanga era byebyo abantu abalooza nti they take you for granted kasero ba mu comedy ebyotegere ebyo promoter akupangisiza akuwaddeko deposit balance tayagala mukuwalooza okyali mu comedy paka lwogaana okulinnya ku stage n'amanya nti omusajja ali serious oba okwana bukwanyi mukazi alooza oli mu comedy paka lwowanika empale kasumaali n'agamba omusajja ali serious omusajja ali serious omusajja keyeepawuludde n'afuuka omusezi eno ensonga ekoze eki ekuze tegedde nga bonojja bona ofunisa ente olubuto nga oli mu veterinary bafaani bangi ba artist wakati tebaba n'abagamba naye nga lisiti egenda fuluma eyaba artist tebakubiddwa emikono babasuna nnyo olaba basuna abasajja baali bakusunyeeko gumu ebiri obeera mu kaseero n'ogenda ku medical check up olabe ensigo zo we ziyimiridde okitegedde. Stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School or Frumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Platinum Wellness Spa, here to take care of you. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi in your latest updates and celebrity news nabasubizo baletera kuba celebrities bamwe onako lwalero ndine kabaka wa comedy omwami Amooti ansanyusa nnyo nga tobatadde mu kasalamu aleikum ino kanyiga mwako sajja no yategeera eddiini asogambye Hadija nemanya nti mukazi musiraamu bannanga Amooti teyankalubiriza buli wamukubirako akasimu abeerawo ng'ali ready naye nga nze siri ready neyanza mukwano nange mba misanyusa okulaba Hadija era kati simanyi bye tugenda kwogera tebisobola kubula naye nga tetunatandika mbajukiza nti baganda ffe aba Platinum Wellness Spa be bateekamu omusaayi okulaba nga shetambula bulungi ng'omwami n'omukyala gendayo bakunyigeka massage osobola okurelaxinga ebinywa ogendeko mu sauna mu steam bath ate osobola okuba nga weerabirira poza ate n'aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana aba baristas abamanyi nabo bateekamu omusaayi okulaba nga show etambula bulungi nnyo nnyini ddala. Amooti ogamba oti mpola how are you? I'm fine. Sounds zo zitambula bulungi ku TikTok. Sounds Olimba. Yo Alimba. Kirungi abantu baagala. Obeerako nga weeraba? Neeraba dda myaka 25 nga neeraba. Myaka 25 nga neeraba. Mwatandika mutya comedy ekirowoozo kya idea mbubu bufunze si nnyonnyo ekirowoozo ky'okola comedy? Of course try to remind guli fuuka omulimu we are just nga muntu ojo oli funny ne mukubeera funny tumanyi gujja kufuuka omulimu so later on okulanga gufuusa omulimu gobadde oli bibi oli funny bibi oli muntu nagamba njagala mbapangisiza mujje mukolere wano njaba wa sente bweziti bwe bityo mpola mwatandika za twali tumanyi tujja kuba mulimu ffe twali mu bintu birala nnyo tuyimba buyimbi tuleba MC makirabu then okostinga shows za music ezo nga mulinda ba artists bajja ba performing that's why ni mutandika okuba nga mwogera kakana mwogera biri funny abantu bagenda okujja abasanga mwogera nga baseka ogenda okulanga gufuusa omulimu wali okula talent wajezuulamu nti nze ndi comedian? Of course oba okimanyi kuva buto wali olaba ng'osesa abantu oba okiraba oba kabebi ng'era olaba oba mutone ng'era olaba oli funny naye nti funny part of it nti abazadde ng'ojja okukitwala nti bali oli funny baba bakitwala bagamba ono omwana ali stubborn naye nga mufunze baba baprofesizinze nti ojja kuba you're born a star born kyebula bagana omwana wo kosola omwana bataddeko ku report nti ono omwana ali stubborn kiba kiki ekyo is a star born is a born star
olowooza stubborn. Kati gwe batokimanya omuzadde odda ku mwana okuba miggo paka olala atasambye omupiira ananza okuleeta ssente oba nafuuka ensonga oba n'ayimba buli mwana gwebalowooza buli artist bonna buli oba muyimbi era bagamba ku lipooti kumulamu kantu ako. He would have been better but he is stubborn. She would have done better but she is stubborn. Kati esaawa zino bebasita naye kati bazadde tebakimanyanga baza stubborn bagamba mulalu kumbe banaye Amooti taggwako bisesa. So kati awo ne mutandika mulinga ba MC watandika weka? Natandika ne bakyali bange omumu yafa mutapade bitama Edi Kigere gyali tuli fenna Mola Mese gyali ali mu America yadduka emisinde abantu bagamba yadduka emisinde economy sinungi abantu bangi bakyagenda nyewe nebeteredde bajja kudda obimanyi bye Uganda obulina okunoonya akawogo mu ngeri emu oba endala. So kati awo ne mwekolamu omulimu ne mukkiriziganya nekyo kitambuza nga omuntu abawulira Amalula family. Kati erinnya lya Amalula family ani yali? Amalula nali mirimu kunya Amalula nenesanga muziwenza okukoleranga MC nga ne pali nayina ki Amalula neŋŋamba nemugamba kati nefusa Amalula family olina Amalula nange nyina Amalula ebiseera ebyo Amalula drink yali yakajja mu Uganda nga yakajja nengetesitinga bulungi ngeewuma ngeri original nnyo si bino ebyennaku zino babyonoona. Tukulabye mu videos ez'enjawulo tukulabye mu kayimba ka Gravity ak'okwepiica. Akayimba go akawandiika akaki ak'okwepiica kwagatta obwongo agatta obwongo yagwe wamuwa idea na specifyinga mugundi mu script ya video. Eno mu audio ye yaleeta idea obwo yajja ne audio ye akayimba k'okwepiica kategeeza era nga bw'owulira nnyiniko yabagamba selfie okwekubisa picture ate ddala ku TikTok bakazina bakola weebati anti kati bajja kujjaho oluyimba olulala kati sound effect abantu esimu zirina effects nyingi omuntu bakola oluyimba omuntu bagenda bugenze mu maaso batyo ate omuntu ajja kukola oluyimba olulala nga te sideways ng'essimu ekunaanula ekuzze eno kwegamba essimu ezo zirimu ebintu bingi bebakozesa so abantu banaabo bizuula naye gye banagenda mu maaso nga babizuula bijja kuba bitambula n'ennyimba abantu bakagala ku lwekyo. Bushanga omugenzi pada afa mukama mmwe ekyumula ekyemirembe ebbanga liiseewo ddene toddangamu kubeera kyekimu. Of course tosobola kusigala era kyekimu kubeera owobeerawo ebyenjawulo byokola edda twayimbanga ennyimba nga si zaffe ne padde bwe yafa kivula nagituma New Amalula production twabeera ebiseera nga situtambula Uganda yonna naye kati okuva ate padde yafa nsobodde onyimbye ennyimba ate hiiti abantu bali mu kunsaba na launch bafune wengiteeka nnyimba nyingi abamu gye mumanyi abalala temuzimanyi mujja kuzimanya mpolampola bala bagijja genda ku internet bazirabe ku YouTube ya Mooti mubalanguzi gyeziri ze batalabangako kyola buli muntu abaga Mooti launch oyo agiteekawa abalala nga olaba basuggestinga giteeke enambole abalala giteeke mu Lwera onoonya abantu bayinza okujja so tekisobola kusigala kyekimu olina okuba at least ogenze ku next level. That's why nti otambula nnyo nali kasitambula Uganda yonna kati ntambula Uganda yonna onsanga eno Kalamojja olaba bayimba Lusiddiiku n'ogenda eri so tosobola kusigala kyekimu olina okwongeramu amaanyi nemufuna ne ku baana abapya bemulabako kati Kapapaali Kasooto Small Boy bangi memukola family. Okay. Nyamara production. All right. Tulabye generation ya comedy ekyuse okusinzira we mwakolanga comedy abantu kati baleseewo comedy store abantu afuna ekifo nga weewo ye natandika okuleeta ba comedy stars abalala nga bajja nga abahostinga ate kino tekyaliwo we mwatandikira comedy bantu twali batono the people were acting comedy twaliwo feka way back in 97 okitegeera so ne wajja omujjawo groups mpolampola Fun Factory, Theatre Factory, bwe bityo then comedy store kati so kati ne bala nyingi is hosting a comedy so kitegeeza nti comedy neba artists ba comedy beyongera obungi as time goes on beyongera obungi
bamulabyemu obulungi nabo balina kibagenda mu music nti abantu abayimbi beeyongera obungi abali creative abatali creative nakivaamu so ne ba comedian bukiri abali creative babeerawo abatali creative nakola ebirala obalansinga otya omulimu gwa comedy n'ogwokola ku radio byebimu singa nali muzimbi kyandibadde kinkaluubirizo obanga ntunda byennyanja naye kati engeri gye kiri nti kuba ne ku radio nkola comedy just nti obuzibu oyinza okusangamu like maybe engeri gye tukola concert season okola concert ng'ogikoledde wala mbalala ate olina okukomawo ku makya ate osobola agenda kwebaka olina agenda direct mu studio okedde nno okumala akabanga okikola otya bumalirivu nakuba na tiimu ng'eri cooperative so bw'ova ku show ojja ne webakamu eddakiika 2 sente nga zikumenya nnyo ate okola eki yensi era nabo bakulaba wano oli mu hostinga program yo ate omuntu ajja kukola ate ng'oli ku TV ate akusaye ng'oli mu bintu birala. That's how Uganda is nti tosobola kubeera ng'otagetingira wamu wesanga naddala mu entertainment wesanga olina okubaako ekintu ekyakyokola okulanga osurvivinga. Ebiseera bwe mwatandikira comedy we mwafukira basita ensi yali si nnungi, abantu bangi baafuliramu obulwadde, abalala baafiiramu. Mwekuuma mutya mmwe? Katonda yakuuma abantu, yamanyi bwakola ebintu bye. Kivula nayimba ne gospel nti Mukama oli muyaayi. Jeryo jaginoonya jeryo oluyimba ku YouTube olunoonya Mukama oli muyaayi nti yamanyi bwakola ebintu bye. Sigamba nti yatwala tabaagala oba balisewo nti bayagala ennyo yo oli ekyo yakyesigaliza. Nogezaako okwekuuma, sijagamba nti twekuuma, tugezaako. Mugezaako era omuntu addanga onaga neekuuma nnyo era nze bannange oba olimba. Osobola okuba gwe omusajja ogezaako nnyo okwekuumayo okumanya ate ng'omukazi si byaliko, oba omukazi ate nga yeekuuma nnyo ekisusa ate omusajja ye nga ki naye ate ne basigala nga we bali. N'okumira eddagala mu budde. Abantu balina okumira eddagala ekitegedde abantu balina okumira eddagala mu budde ogoberera amateeka g'ekisawo nakyo kikusaba ibingisa. Ate okwambala tobakubiriza okwambala kutya kwennyini. Abantu kati obagamba ekiro babiwulidde kuva ddala akolidde late file bongo yotaya nga bagamba abantu bambale naye ate era n'okwambala ennyo nakyo si kirungi. Ate bweyambala ennyo kati artist abala mwandi bategedde ddi. Hadija Kigozi mwandi mutegedde ddi nga abazadde bali mu kwambala ebintu ebitakwatagana. Owulidde bagezeeko okugeza abantu babugula ne bulemerayo omuntu ne kalemera mu mpale emabega nga lwa amaanyi nga mangi nnyo gotasobola kutegeera. Ekiseera ekyo oba owunze obanga yagala okukajjayo naye ng'ekintu kikusindika kitina kikaleke tosobola bitegeera gwe oli muwalafu abasajja ffe tubimanyi. Okay. Wama bulijjo mpulira ebintu ebyo nga sibitegeera bulungi kati ono bwanga ati waliwo amaanyi. Ate nga bwa Katonda bambi. Bwa Katonda sistani. Santa birinamu. Tabirimu. Bannange ebizibu ki bye musinkanye mu comedy? Mu comedy namwo mulimu ebizibu. Of course comedy ebintu bitusanga era byebyo abantu abalooza nti they take you for granted. Omuntu bikaseera oba mu comedy. Ebyotegere ebyo promoter akupangisiza akuwaddeko deposit balance tayagala mukuwalooza okyali mu comedy paka lwogaana okulinnya ku stage n'amanya nti omusajja ali serious. Mama comedy ba promoter bamutuusa paka ne mu nsawo bingi nnyo n'oba okwana bukwanyi mukazi alooza oli mu comedy paka lwowanika empale kasumaali n'agamba omusajja ali serious. Omusajja ali serious. Omusajja keyeepawuludde n'afuuka omusezi ensonga ekoze eki ekuze. Ensonga ekuze. Omusezi ayingidde mu nnyumba. Si byangu. Okay, stage performance. Ebizibu bingi tusanga because you are also acting ekintu ate omuntu nalaba nga gwamujereze
oba no imitating omuntu n'omwogeza era nolabanga gwa mujereze. So they Ugandans are going bagenda keeping on mpola bamanyira entertainment waje ekiraga comedy waje alaga ebintu ebiri sensitive amadini mawanga niga tena bizanyirwako kuba tulaba ne TV mutula movies nga abantu bazanya olinazanyanga father olinazanyanga ani so ebina Uganda mpola egende ekula abantu bagenda bategeera ko ne social media yambiyeko ku bantu okutegeera nti n'ensi weetuuse okusaagirira saagirira singa otherwise abantu bukasera buli balinga byokwechanga kwali kw'amaanyi nga bantu takimanyi nti omuntu asobola omwogeza so Uganda ekula ebintu mu buli kimu mu buli kimu bannange stage performance abakyala mubakola mutya tulaba abakyala abajja ku stage okwo omukyala n'alemera kuli as in what omuntu n'alemera kuli nga wolaba omuyimbi omuntu omuyise muzinemu katini ayagala agendere ddala paka waka abafani ngabo mudiringa mutya nabo twalabe wano Winnie fani yamukuteko ebigere n'amusabulirawo empi anti katolaba Uganda standard ya stage si eri ku international level stage ebera wagulu kuddala nga artist tosobola namutuukako nga munna mukomeye wansi nga tosobola mukwatako naye kati bakola bu stage nga bumpi buliyitira ddala mu bantu mwennyini ate naawe kennyini artist engeri gyoyambaddemu esikiriza abantu basanyufu oluusi n'abantu bennyini okubanga bakwagala ng'omuntu onobeera ng'oyimba ennyimba z'omuntu nayayaana akuwe haaga se bena nandowooza maybe artist gwe tosemberera osobola okuyimbira emabega ddala nobeera nga bakulengera bulengezi naye nga tobasemberedde because yo expected tosobola kwambala patwa jukira ina ne damage ebina ebitulituli babitadde buli wamu ate ositamye osegedde kati omuntu asanyuka ba artist bangi bebajjanjabye emengo olubaga nga bafani babakubye emikono okitegedde nga bona ofuni sente olubuto nga oli mu veterinary bafani bangi ba artist wakati tebaba nabaga naye nga list egenda fuluma eyaba artist bakubiddwa emikono owuli si byangu Uganda teri ayamba so kati abaana bawala we babeera bali ku stage bewe distance kubanga nokopa kungi eri mu America omuntu ayimba watalina mu mpale nteri namukwata ne wano bambi babigezaako agenda okusitama atali mu mpale ola artist kweso konkolayo mukono kuvira ddala eno owulidde naye nti government ejjafuna engeri giyambamu ba artist bambi baleme kubanga bakolaki batulugunyizibwa kubanga mulimu abantu abamu tebalina mpisa nga artist yadde muyimbi yadde ayambadde sina bubi yadde ayambadde bulungi mwe respect tomukwatirira tomusuna babasuna babasuna nnyo olaba basuna abasajja bali bakusunyeko gumu ebiri obeera mu kaseera n'ogenda ku medical check up olabe ensigo zo weziyimiridde okitegedde omuntu kukyusa position zigezaako naye nga muntu fani nga mumalirivu balina speed agibaka oba okyasansabaga naye okubiri nagikwatiramu maama oba toli mu jiini olinga yasiimye omuntu ng'akwagadde kati empale yino gyendimu si jiini eringa sweta panti naye wakuba tosobola kulaaja nabagamba toli musajja oli munafu naye nga batusuna ensigo abantu abo okitegeera naye nga siga nti akusuna lwakuba nti takwagala naye essanyu ngaomuntu ogamba bannange kati bwatuuka bannange amootire kati goluje kati ibe balooza ate noosanyuse so mpolampola bintu bijja kukyuka mpolampola tulenga tusooka okujja ku stage nga stage ziri ku standard abantu bakoma eri wansi eno byokufuuwa abayimbi biri eno naye mu nsi ezikuze artist tebamufuuwa tokukiza nakukkiriza kujja na busente bomba omufuuwa obanga munafuya
Mutalina sente. So ebintu ebyo nabena naye nga ate bituufu abakiraba kwati wali copyright law. Copyright law nebaawo abantu bajja kutwala butuuzi banyumirwe. Ayagala okufuuwa afune engeri gyakufuuwamu naye nga si byakujja ku stage kuba nsonga nti artist ono bw'oba omufuuwa omuggyako aluzinga concentration. Ayinza n'okwerabira byayimba abeera mukungaanya sente oluyimba ng'aluvaako ono amuwadde ekizike ono amuwadde omutwalo ate akamunga omutwalo ow'ebitaano najja kati ow'ebitaano n'amuggyako lwaki atompa ebitaano wali bampadde ekizike kakana ng'obivuddeko oba comedy oba ki you lose focus in one way or another. Otandika okulowooza ku ssente z'amafuta. Otandika okulowooza ku ssente z'amafuta. Kati anti gufuuka ddala omulimu kuba artist ne bw'alaba bamufuuwa naye gufuuka mulimu ng'atandika basolooza. Osolooza naawe. Oluyimba ng'olaba abange mwera abaayo essaawa nzirayo ewaffe. Naye ekikulu kye neetaaga ye transport. Omulaba nkamirisa eŋŋendo. Yabakolamu n'oluyimba nga lwakulwa kuyisaamu ggaali muki. Naye si mu bubindi kubanga bambi ayimbidde ebbanga. Kuva ddala mu gwamiini abantu tebamuwa ssente kati wano mugopo nga Museveni walina otabukira. Yadduukirira. Abalungi abali ku HK Media ndi n'omwami Amooti olunaku olwaleero tugezaako okunyumyamu. Tubadde twagala nnyo okumanya ku mboozi ye naye ngambye ebyo abyogeddeko nnyo. So ne tusalawo tubeere nga tukyusa tumuzza ate mu ki mu bibuuzo ebya bulijjo. Byebyo nakyo ngamba. Ate ng'odduka budduzi tosibudde ku bantu. Bannange abalabi b'ekike bafaani b'ekike banne omwana ono muwagire. Buli alabe program y'omwana ono try to share subscribe on her YouTube channel. Bambi naye mwafunira akasente akamubezaawo. She's innovative asinga abawala abadde badda mu kusinika amannyo okuula bukuuzi tebakola ki. Kikazi kitetenkanya ate kikazi kirungi black beauty mpapeeki. HK no Amooti olunaku olwaleero tubadde naye akaseera katono nnyo nnyini ddala. Njagala okubeebaza nti mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okusubscribinga, mwebale nnyo okutwagala. Abanaye mutwagadde musubscribinze buli kimu mukikoze. Era nga mbajjukiza nti baganda baffe aba Platinum Wellness Spa bebateekamu omusayi okulaba nga shetambula bulungi. Basangibwawo Lukuli Konge Buziga Ofulumala access. Gendayo obeere ng'okola ku massage, okole ku facial, okole ku wisdom abakyala, okole ku Moroccan bath bakunaaze omubiri gwonna otukulodde ku line. Ate mpozi osobola n'okugendako mu steam oba mu sauna. Baganda baffe aba Roast Coffee Academy bakafulu mu kubangula abaana ba baristas abamanyi bano bebateekamu omusayi okulaba nga shetambula bulungi. Neyanza nnyo bakwano yenze Hadija Kigozi mweraba.